mu bintu byonna byonna ebyobulamu bwaffe n'ekitandikidde bannamawulire okugenda n'embantu abalala bannayuganda ffenna tulina tumanya ekiswahili tusobole okukulaakulanako ng'amawanga ga west africa agalina ennimi ezigagatta oba amawanga ga south africa oba nga tanzania ne kenya gwe tugamba kenya ekulaakulanye balina ennimi zaabwe naye olulimi olubagatta luki luswahili omusuubuzi asuubula genda mu kikuubo abasuubuzi basooka okubuulira obulungi bw'oluswahili ne kamiliyoni agamba yali agenda e Kenya eyamuyamba bamutanga Mamudaani yabalyako ensimbi n'akamala bukamazi kubanga ye yaddanga wali n'ayogera oluswahili kye bamugambye ennya gwe agamba meka kanaana n'azirya kubanga olaba tukyalaakinga ekintu ekyo mbadde nsaba twejjemu negativity yonna bad mind yonna tuleme kulowooza ku kyabyabufuzi tuleme kulowooza kintu kyonna abasobodde kubanga bonna siga nti banakikola abasobodde tuyiga oluswahili ate mpola emyaka beginayita waliwo omuntu ategeera ekintu ese ennaku nnya waliwo akitegeererawo waliwo atakitegeera waliwo ajja okitegeera fenna tukikolere oyinza okuba oli wano toli wano nga dokita ki toli wano nga saabagwa toli wano ngaani naye era ekifaananyi kyammwe tekikola ki tekivaawo tekibulirayo bbanga libadde liwera abooluganda nga temutuula mu meezi emu tugambe nti oluswahili lubagasse oba mubadde mwogerereyo nga mutumanyira bumanyizi naye nga mwogereyo indirect ebiseera bisinga awali ekintu nga kyamakulu mulina ebintu byemutasobola kwewala muganda wange ono oba mutabani wange ne bwafuna ekizibu asooka kukubira nti waayi kino kiriwo ekiriwo ekiri era simugobangako mugamba nti toddamu era sigerako nezija mu mawulire nekugaa nti mpala na dokita nti era sijjako nekugaa nti mwagala nnyo kakati era nga bwentwala ono kaleera bwentwala ono lwakuba nti nno ebiseera bimu obeera n'omuntu nga buli ku mmeezi embweti bogira novaawo konoddeero naye tikugamba nino togera kuddawo musobola okukwatagana olwakkoozeemu esobola okuggwa ne muddayo buli omu gye yabadde ne mumala ne mukomawo tulabye emirundi mingi nga bebekulu ne kamiliyoni bewahagisi bwe bati ne bamaliriza ne baddamu n'osanga ono ali ku bibye n'ono ali ku bibye so kitegeeza nti byonna byonna bisoboka omukulu oli yabuuziza nti mugoba ssente nja kugamba nti erudda nja kugamba nti bwe kiba nti nno osobola okujja n'osasulira mu sho n'ondaba nga siina kye ŋŋenda kuddiza okugjako enseko z'ogenda okuva nazaawo ogende lwaki ku ssente zompadde emitwalo 2 bwe nfisaako 20,000 oyisibwa bubi nga bulijjo ojja nompa emitwalo 2 nga tolina kyogenda nakyo leero ogenda genda nga oluswahili oluyize kale lwaki ŋŋamba nti nno nkyesambira ddala nga nti sigenda fisaako nedda se ne effort gye nteekamu esasulira ante tumanyi naffe twagala press conference nejja kugenda paka sawa 10 naye tufune one on one tugende maaso kyange kiri mugamba nti muzze kubunyisa luswahili muzze kulwogerako bwogezi mululekaawo oba mulina enteekateeka egamba nti engeri gye mugambye abantu abakulu engeri gye kuliko n'omusomesa nti bwe munaaba muyize mulirwedde okusomesa oba muzze kukyogerako bwogezi muteekewo emisinde mugende kakati waliwo ekigambo kyebayita sensitization tubala abantu bulijjo yubose bala abantu nise bwoli otuuka mu maka gena ganze tumbala ekitegeeza nga tebannabala bantu basooka ne basomesa abantu abo nga tebannakutayirira basooka ne bakusomesa lwaki bakola ki ne okuba kukebera omusawo osobola okugenda ng'akimanyi wena mukenene nakukebera omusujja n'akulaga kuba kiri tokimugambye oba takusomesezza nti kusinga kwekebeza kino n'ekino so okumanyisa kirungi tukola osanga obupande n'aba mu ngalo giraba oti singa ebola tetumutegera ngeri gyalumamu yantuse n'atumalawo naye tusooka ne tusomesa abantu n'ekira lwaki tukozesa abantu abamanyifu nti abantu abamanyifu baleeta eŋŋombo baleetera abantu abalala okwagala ekintu oba okukikyawa ekintu kino si kya midiya nti bakomediani bani naye fe abakikulembedde tukyagazisa abalala omwana ku siniya wano aleme kusuula luswayiri nze nali nakazini wange yaŋŋandiza oluswayiri nalusuulira ku siniya wano n'ombuuza lwaki n'atwala oluganda kyokka yesewandiki uganda n'atwala oluganda lwamanyi kitegeeza alina mayindi muli mundaye nti oluswayiri lubi senga yafuna kaleero oba kyampamire nga bukyali n'amugamba ensonga lwaki alina okusoma oluswayiri yandibadde talusuula. Thank you so much. One on one.